Alright, mbaniriza nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mulaba. It's a new week, it's a new day. Okusinziira ku gy'otudde gy'olabira programu eno wano ku SK Media. Nze Solomon Kaweesa, as always, mba n'abagenyi ab'enjawulo. Naye olwaleero era nzize ne ssaabagenyi wange omukulu Matayo Junior. Abantu babuuzeeko ssebo. Bannayuganda muli mutya? Kansuubire muli bulungi. Nerero tukomyewo emabega tubadde nti mu research e Kapchorwa. Naye twakomyewo era lwakuba nti ekyenjawulo ekirala tugenda ku Sande siriiwo. Sande ogenda? Ku Sande era ngenda fulumamu. Ogenda Karamojja? Ngenda okukowa bweru wa Uganda. Kenya wano ku muliraana owa bbaasi. Ofuluma? Furuma. Ono Abamerika bamaze dda okumutwala. Togenda mu Amerika? Amerika sinaba sikati. Sikati. Kati ekikutwala ebweru kiki? N'ensonga ze ngenda mu na research. Ngenda mu research. Ekintu ng'okitadde ku level ndala kati? No. Kwegamba oba nkinyonyole ntya nti nedda kinali nno okukola naye lwakuba nti olumu obusobozi bwali tebuliiwo. Ate era ne bwe bambambira nalina programu mpitirivu n'ebimu bye nalina kukola byonna ndasanga nga byaggwawo kati nzizaawo bizi. Oba okola nga bano abasumba be batunyumiza nti aba alina omusota gwe bwe gufa ng'afuluma aleeta omulala. Amaanyi oba gaweddewo ng'ogenze kuleeta maanyi malala Matayo? Nze already nze buli kitundu maakingamu nakyo. Omanyi Amerika eyo ekintiisaayo eriyo ebifo byentya. Nyinza otuukayo ate ne binyuunyunta amaanyi? No. Ate nenkola ng'ekisumuluzo gye biri so ogenda ebweru neekengera. Naye singa si ekyo singa nagenda dda. Kati bipya ki abantu bali eyo babadde balaba amataba? Waliwo interview gye wakolako awo ey'amaato okutandika okwebbika mu Victoria. Waliwo abebbise wano eno mu mugga Kira era okuliraana n'ennyanja awo. Bafudde emirambo oba bagimazeeyo simanyi. Ekyo actually ebintu ebyo bisinga tuludde nga tubyogera lwakuba nti abantu baba oluusi tebabijjukira naye nga bafudde era nange nabalabyeko jjo nga ambulance zibasomba naye nti ekisinga okuba ekyenjawulo nti mu nkyukakyuka kubanga nze n'ekyantuta eri ekapchorwa ndi mu kugezaako okwetegereza nti singa ensi eneeba etabuse kubanga kapchorwa wonna waffe soroti wonna ne kapchorwa ng'eri ku busozi towanikeyo ku kasozi gye ekiyinza okututuukako eyo ne embeera y'obudde nayo mbi wadde eri ku kasozi naye enkuba etonya nnyo ate amataba bwe ganaba nga oba enkuba bwena etonya ennyo layini ya soroti eyo yonna ejja kufuuka nga nnyanja. Soroti. Soroti kigende Kenya. Kapchorwa bukuwa nti oba oserengeta Kenya. Eyo yonna wagenda kuba wabi. Mujjukire nti buli nsi eriraanye amazzi amanene era n'amazzi agajja mu 2040 ezo zimumbasa zijja kuba tezikyaliwo. Si Amerika yokka nti Amerika yagenda okubwa amataba Kenya, Somalia, buli nsi eri ku nsaali zennene. Ate South Africa ejja kuyisibwa bubi nnyo. Mu nsi zigenda okosebwa ennyo mu Africa e South Africa amazzi gagenda tukagayingire nga buli nsonda ya South Africa wonna nga wegali. Oba ganaakomakomakawo ku kosti awo mpolampola. Olaba ne Kampala nayo tujja givaamu kati olwo Kenya eriraanye ennyanja enene. Nze siva Kampala. Ojja givaamu. So nabadde ngezaako okwetegereza enkyukakyuka nga bwe ziri era n'ebintwala kati ebweru nina byengenda okusomako
omanyi nina akatambi ke nalabyeko. Waliwo omuvubuka yakoze akatambi kabadde kakwata kufe kunze n'agamba nze tisikiririza mu bayibuli babyogera mu bintu bya sitaani. Ndi mu bintu bya sitaani. Nze kyenyinza obagamba kiri kimu, nze sikiririza mu bintu by'abazungu kubanga ye yagamba nti ye munadiini bamanye ebyawandiikibwa buli kimu. Naye ekitampa eno kansooke mbanyonyole kimu ekindemesa okukkiririza mu by'abazungu nga tebanajja twaliwo. Number 1. Ekyokubiri, eno ensinga bwe mugibaala si bweri. Mwabakkiririza mu ddiini mulinga robot, kambayite robot nti muli programmed kyebakola kyemukola. Juzi twalabyeko obutambi nga paapa yabadde nga bali mu layini banaddiini bamuwaahaga babasosolodooti naye paapa n'asosola omuddugavu. Lwaki yandibadde asosola omuddugavu ate nga naye munaddiini ng'ali mu levo y'abali? Oli yajja bazze nga bawa paapa haaga nga naye agibawa, naye omuddugavu bwe yajja paapa neyesikamu mu katebe n'alaga nti aboora. Kati paapa gwe mukkiririzaamu lwaki aba akola ekintu ekyo ku muddugavu? Namba 2, lwaki ebifaananyi ebya Bikira Maria byebiri mu makyaki gali mu Africa eri ewaabwe ne basaayo ba Black Madonna mu Vatican mu America, buli ddiini yonna. Saawa zino mwabali wano abakwata bayibuli mwebuze ku bannayuganda abali bweru babeere nga babakolera obutambi nga babubalaga. Omanyi mu kubeera mu kifo kimu mwe mutegeera ekyo kye babawadde, obwongo bwesibiraawo. Amadiini agali oba kyaki z'abazungu ng'ogyeko Rome, Bungereza, America wa amadiini gonna gajuddemu. Saawa zino bwe wetegereza nga ku Sande abaddugavu be babeera mu makyaki, teriyo omuzungu alina budde bwa ku kyaki. Abatonotono era nga bw'oyogedde nti bwe baba batono ku buli 100 osangako nga 5%. Naye mwe bwe mubanga mukkiririza mu byawandiikibwa, ebyawandiikibwa abagoberezi bonna abali mu bayibuli ffenna tukkiriza n'ebifo ebiri wano ebyenjawulo, Botswana, Zambezi n'ebifo ebirala ba Horace mwe bayita biri wano. Lwaki teriyo kifo lyadde n'ekimu ekyogerwako mu bayibuli nga kiri mu Africa? Ate ne baddamu ne bakwata ebyammwe ne babitwala eri, ne baddamu ne babaleetera ebyabo, nammwe ne mulookingira okwo kugamba ne mulaga nti mumanye eddiini, muli bawulize, muli ki. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange Kwarwa Park Plaza, Room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Kambawo ekyokulabirako. Nalabye Suzan Makula ng'ayogera nti bw'okwata omunywi w'enjaga n'omutwala mu State House nti State House yonna ejja kufuuka y'abanywi banjaga. Nendaba essaala ze basabisa abantu. Kino njagala balaga nti mutegeere, muve mu katemba gwe baba bateekamu. Kino mutegeere butegeezi. Nendaba Suzan Makula nze kyenyinza bagamba nti mwe mugamba mukozesa bayibuli, batusinga bayibuli. Naye mu kutusinga bayibuli njagala mujjukire nti eno ensi etambulira ku byamagero. Era ne baba gwe Suzan Makula oba bujingo nga musabisa abantu mubagamba nti genda Yesu akukolera ekyamagero kitoole. Naye ate mmwe bw'oba oyagala mmotoka Pentagon kasokedde mugitandika mubeera musaba abantu sente. Lwaki temuyita abantu ne mukuŋŋaana nabo ne mugamba nti tukolere ebyamagero leero tufune za Pentagon nti oba gavumenti ezituwe? Lwaki muzisaba abantu? So ng'ate ffe tebatuwa ssente batusindika tukitoole butozi. Mukitoole butozi bwe musindika abantu lwaki simu abasookayo? So ebigambo bye Suzan Makula byayogedde nze simunenya. Naye njagala omujjukiza nti enensi ne bwe basidiini ne bwe baki tutambulira mu past
tutambulira mu biseera eby'omu maaso n'ebyemabega, like past and present on a future. Omuntu yenna nga talina buvo tamanya gy'alaga. Tetusobola tambula direct bwe tuti. Nze nina kodi z'Abamerika eza nuclear ziringa 30. Naye Amerika ne baba agenda sindika nuclear n'amanya nti egenda kuva wano e Kasubi egenda egwe Entebbe, tagisindika direct nti ali sure, asooka kubalabudde muyaga neeyisa n'abeerako ne kodi. Nti ebiseera ebisinga tutambulira mu bintu bye tutasuubira, kyova olaba nti buli muntu atondebwa ng'alina omukisa. Singa twali tutambula nga bwe mu kituwa direct, temwandisabidde bantu nti byamagero. Kati singa bukya ku makya, kubanga ensi etambulamu ebyamagero, Bobi Wine n'afuuka omukulembeze. Ye ate katuddeyo mu Bayibuli, saalabayo bano baprofeti be boogerako yatandika nga mulungi nnyo Katonda n'amulonda. Sawulo yali ate ayigganya basoma Katonda ng'abatta, Katonda n'amuziba amaaso n'amulonda. Moses yatuuka kufa nga tayagala na kumukkiriza, naye nga yamugamba gwagenda okundeetera abantu bange. Ibulayimu yali tayitamukkiriza. Abantu bangi abakoze mu gavumenti ya wano, olunaku lwe bawa Nabbanja kwa prime minister yali tabusuubira, kyajanga kyamagero. Kituufu. N'abantu ne bamujerega bajja kusobola. Naye kati mu gavumenti ya Museveni teri asinga Nabbanja kukola. Ekintu akikuba. So kati nze bwe ndaba abantu abagambye nti nze mbawabya okujja ku Bayibuli, nalabye omufubuka nga ffe Matayo otuwabya okutujja ku Bayibuli, mwe musooke mutunuulire ebintu bye babasomesa, mutunuulire n'ababibasomesa. Bujingo yalina zi kasino mu South Africa, alina ebyobugaga bingi mu South Africa. Okubiinako bwino teri kintu kikolebwa. Nze omuntu ayagala okunkweka ebyama obikanga maaso. Oba toyagala nkutegere bika amaaso, olina bishedi zaawo. Naye nze omanyi lwaki njogera bwentyo, nti bwe twogera ekintu ekiri real life abantu bakitwala ng'ekintu eky'omuzanyo. Kubanga ekintu nze ekyasinza okunuma okunafuya omuntu actually nti Bobi Wine naye muddugavu, nti bw'ogamba nti tasobola, nze olaba nze Solomon, nze bwenkeera nenfuna omuntu na kwegamba okutondebwa kwange nti mbeera n'emikwano mingi, nayinza okubeera n'emikwano gwange nankyawa nenfuna abantu nga 10. Oba kitegeera? Kati ono mukyala wa Bugingo kyayogedde nti tasobola n'ensigo wagitonda, oba ensinga bwetambula ogimanyi. Gwe sooka weebuuze, mwe abantu mubasabira ebyamagero era ebyamagero mubimanyi, lwaki mwe bwe muba nga musaba temusaba Yesu, musaba bo? Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Lwaki namwe temuyimirira mu layini yemu ne musaba nabo ebyamagero? Abantu be baliko ekyamagero kyabwe ensi mugiwunzise, naye ate ffe bwe twogera ffe muyita abalalu. Oba kitegeera? Era nze kino soogera ku bannaddiini, ku baani, kubanga nze nkimanyi nti mwe mulinga roboti, mwe muli programmed. Naye bano abantu aba bulijjo nti bw'otunuulira entambuza gye babatambuzaamu tetegeerekeka. Naye ng'owolereza nnyo Bobi Wine. No, Bobi Wine ng'ajogera nnyo ku Museveni. Bobi Wine ne bwe mwogerako ne baba Nobert Mao ne bw'abaani ffenna abaddugavu twatondebwa n'omukisa. So nze kyasinza okunuma okunafuya muntu mubanda wa Kabaka. No, ne bw'aba si mubanda oli muddugavu. Naye okulaga nti tasobola, kati singa asobola oba ogenda kukola oti, ogenda kwetuga. Yete by the way ne muzeeyi naye teri yali amanyi nti asobola. Okitegeera? Ina gyatulaga nti asobola. Naye bamunyooma. So ebintu eby'okunyooma abantu nze sibikiririzaamu,
kubanga nze nange wempise babadde bakunyooma era nze kati nze omuntu buli wa era nandyagadde nti omuntu buli wanafuya aba akolanga ekisumuluzo gyendo kunyongerako ku maanyi ago nago mba nga taapinga kyova olaba nti abantu ebiseera ebisinga ffenna life ze tulimu buli munnayuganda buli muddugavu teri ali bulungi nga tayise mu kunyoomebwa kituufu taliyo naffe batunyoomanga batuvumanga so kati nze ngamba nti Teddy Bujengo bo abasumba abasomesa enjiri bali eri bali mu kulwanirira mwanyi naye gwe boba oli mu politics era nsaside n'aba bagoberera ndowooza namwe mubulako kati niogamba nti kati bwe weesara nga Yesu akola ebyamagero oba musule ne bazadde bamwe afuna ebyamagero mugende musabire emwanyi abannayuganda bafune emwanyi zaabwe nga tezirimu mikono gya gavumenti nga bapasita abalala be bakola abalumirirwa bannayuganda so muleke kuwabya bantu abakitegeera biboge enjiri ze munyumya ebitabo bibanga byaggwayo ebyawandiikibwa mugende mu research omulala gwe muba muleeta naye ebyokudda mu politics oba mu bantu ne muba nafuya omusajja ajja kukukeera awangule bwana amara okuwangula ye tajja kubafunako buzibu naye temujja kuswala mu bantu nga muzeeyi aliwa tava ku maini twatuse 227 norash fekwe tuli ku maini ekirala njagala abantu abaludde nga batulaba mujjukire nnyo bwe bagoba abantu mu ntobazi twakolako ne Solomon wano interview ne twogera ne ngamba nti gavumenti efuga abantu naye efuga bannayuganda tewerimu bantu bawera na 200 naye nti naye ekintu kyeyakola obutateekateekera bantu bwe yali egoba abantu mu ntobazi mulimu abanyankole banyarwanda batooro banyoro baki naye olwokuba yabagobera wano e Buganda ate ng'enyigiriza nnyo abamu ojja kwesanga nga omunyankola takolangako mu gavumenti nti singa gavumenti ziri kyuka bali mulabanga ng'omuntu omusosoze lw'abantu nga 50 juzi nalabyeko ka video ka Sipiika nga ayogera okusosola mu parliament ebyo ngabimulangidde naye yabyeganye tebamulage omanye ekirungi nti buli wemba njogera ekintu nga nakakiraba abantu bwe batakiraba ba ne bakimira nensigala nga nze akirabye olwokuba tekijja mu public ne bakimirira eri mugamba ndi mulalu naye kirungi nti leero yakyekoledde abaana abo batadde eddoboozi lya Sipiika mu AI ffe twabaddewo ne bona omuwolereza nze nabagamba omuntu eyeyerusa tosobola kuwangala mu Afirika era oba mulabe wa Afirika ekisooka mu byonna ku bigambo bye twayogeranga ku bye mu ntobazi twayogeranga ku bantu ffe ekintu ebiseera ebisinga kitwandibadde tukola mu society ezimu kingdom ya Sipiika oba obwakabaka bwavaamu tetunalabako abataka b'okukyalo oba obwakabaka nti bwawandikidde obwakabaka bunaabwe bubwetondera olwa Sipiika waabwe naye kambagambe kino nti Sipiika bw'anaaba avudde ku bwa palamenti ekigambo Sipiika kyeyogedde alyogo naye namwe mujja tuuka eri ebiseera ebijja mu maaso ye yasse tribe yammwe yonna ajja tuuka nga buli wooraga nga baga Sipiika yaboora Abaganda kati mwe tribe yammwe kati ffe abateeso tubabeeko na buzibu ki basajja battu balinze banywanyi bange Solomon gweoyinza obutakikola naye eriyo ebintu ebize nga bikolebwa mu future nga bitakalensi wano tulinawo abantu babiri be bavunza gavumenti ya Uganda yavunza Idi Amin kizibu nnyo okusanga tribe ya Amin nga omusanga buli wamu ne mu gavumenti sikiwa nti mwebali ne batabani be bakola mu gavumenti basobola ekyokuba batabani be tekitegeeza nti tribe yonna nti yabawa ba tribe ya kitaabwe nedda sebo ekirala ekyokubiri America yavunza nnyo Adolf Hitler buli mu Germany we yatuukanga ng'asaba omulimu nga bagamba mwe muli bannazi ba Germany tetubeetaaga
kati sipiika kyeyakoze kati nze ndowooza yange nandiyagadde oliawo obwakabaka bwa sipiika baveeyo bagambe Abaganda ffe tubeetonda oli yabyogedde bibye naye tekitegeeza nti endowooza yaffe ngaffe oba kitegeera at least ne muwandikayo ebbaluwa yenkolagana kubanga oli sipiika ye mumanyi wa bizigo. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. At least yandigambye nti oba gundi gwe sikwagala oba oli emupinga muganda gwe wantama nekikomaawo naye okugamba ekintu kyonna nti obwakabaka obwakabaka bwonna omuganda anti era bwagamba omuganda bwoba muganda era babavumye kabaka oba Buganda si bwe kiri bwega yatuweebudde ndowooza mwakirabye kubanga juzi nali mbuuza gavumenti omulimu gwayo kunyigiriza bantu oba era bakyanjuludde kati awo mukyaddamu kubuusabuusa bakibateeredde ku meeza era mwakitegedde era ne Katikkiro yabyogeddeko nti yabyegaanye yamukubidde kasimu si kubyegaana yamugambye amazima nti abaana bamutadde mu AI abaana bazibu bagezi bakuteerawo mu AI. So nze ebintu byesitakkiriziganya nabyo kwogera ekintu ng'olaga onafuya olina abantu bonafuya kuba kati pozi nga mwe nga pozi mwabagala oluusi sipiika ayinza okubanga yajja wano ne mumubuula tetwamubuula ddi ayinza okubanga yabadde yeesasuza palamenti atuula mu Yekalamoja era palamenti etuula Kampala. So Matayo mu kubanga abafunzafunza enteekateeka za November zo ziyimiridde ziti? Enteekateeka za November buli kimu kiri kuoligino buli kimu kirina mutaano buli kimu kiri set taratibu nga luwombo lw'amagi buli munnayuganda yenna naye abantu be tutayagala bali bantu abo wagamba abeerusa n'abazungu abeerusa n'abaagaana okubaala abannayuganda kozi baabala bambi baabala nedda twabalabako eyo nga babala nze nsobola okuwayo abantu be bataabala bangi abo tebaaliwo beekweka. So enteekateeka za November ziri buli kimu kozi naku z'omwezi 3 tugenda ku Grand Global Hotel eri wano eri Makerere awo Kikoni polisi y'Ekikoni awo weri awo era abantu mwena abaagala okuza oba oli Munakenya mu Tanzania oba kasooba muddugavu nomanyi tulinamu n'abazungu abaddugavu abo nabo bayise abazungu nga baddugavu ngoye yajja n'asalawo nze njala kuba mu Africa wano sivaawo oyo aba tafuuse muddugavu kubanga nabadde neetegereza Sudiro ali mu kukola ebiwandiiko ayagala bisubmitinga president nti engeri Kenya gye yatongoza abayindi n'abasomalia nti kati nabo mbu baagala babatongoze wano. Sudiro ekyo tekijja kusoboka ffe tubamanyi Elon Musk bagamba muddugavu naye esaawa ejjatuuka tubuulire obuddugavu bwe bufaanana butya kubanga naffe tukyajjukira bye mwatukola. Kati olowooza tuyinza okuba nga tutaasa abaddugavu mbu Elon Musk tumuyita ajje oyo muddugavu munnaffe mwana waffe wa wano ku lukalu si mu South Africa n'akagambo okawulira gyava Africa South Africa. Abantu abo tubamanyi ffe boboze ng'oli muzungu ndowooza kyetugenda okuteerawo kukuba mutooki onooba otya kubanga tubeekengera nzijukira twayogerako ku ssente empya era zaalabise kati mu kulabiko ssente empya wazirabye zabrit wazoogerako kati ezaalabise era waliwo neza East Africa ezijja ezaffe mu East Africa nga euro yeeri kati ne Africa currency ejja
nekoleetya ku kisente kyaffe kino ekinafu ejja kukola ng'omuntu waba agende Kenya takyafaafagana ne Uganda shiringi kukyusa kukola ki olutuuka wali awo ebyo byenjagala okulaba mu Africa kubanga simanyi oba omuzungu baba taliiwo bano ababawulirira enjiri era nze lwakuba nti abasumba bano bagezi tasobola kuwaamu abagoberezi n'ababuuza nti bamubuuze ekibuuzo abo bandi bali bababuuza naye omuzungu bwali bataliiwo tuliddawa tayagala kukiddamu dini ki gye tusobola okutandikawo mu Kenya batandika independent churches abo ndina okugendayo omanyi bo babonaabona nnyo n'omuzungu nga n'omukyaki zaabwe tebabakkirizaayo kati ne batandika ne mu South Africa independent churches nyingi era nze kyenyinza n'okugamba abakatuliki wano bannayuganda bangi abakuliddeko mu bigo naye nga abantu betuyita abanaani basista oba bafaaza abo abamu nga banyigiriza abaana era eri abantu benze bensinkana n'agamba nze nakulirako mu kigo naye abanaani kye bankora oba engeri gye baba tebazaala tebalina nnyo omutima gwa kizadde kati abo bataza kyova olaba nti ffe twagala ekintu ekiri yes ebe yes waliwo abantu abali wano ku nsi sigenda boogerako naye ye bw'aba agenda okwogera naawe tayogera wabula ziba communication nti ekintu ne bwe mbawa Solomon oli eri mba nategedde dda nti kyoyogedde tekirimu bulimba. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Tuberenga Ethiopia saawa emu ebeemu va ku bino byeno nti 8 ebe ebara saawa 2. Ethiopia bansanyusa bwe basaawa emu it is 1 hour ekyo kye tulina okukola era bino ebyokujja nti tugoberera omuzungu saawa zino mutabani wa Gaddafi agenda kufiira mu komera naye nga Abamerika bebakola ki beefula abatuyamba ate nga emabega bebatutta anti neewuunya bukyanga bayamba Libya okuginunula efaanana etya yonna bagikubakuba ne bagirekaawo ne bagenda. Nze kyenyinza okugamba abantu nti ebintu ebimu siyinza byogera oba nga direct bemubyagala naye ffena tuyiga kumanya teri kintu kirungi kyetuyinza okuyiga n'okimanya nga bakikusomeseza bakuprograminga mu kye baagala naye omuntu bw'okeera n'ogamba nti fe abakulidde mu byalo n'ogamba kantandikewo ennimiro yange gwomanyi design gy'ogenda ogiwa gwomanyi bw'ogenda ogirabirira naye bw'ogamba nti bakutegeerere bakusomese omalirira ng'okoze n'ekyotandikoze kyova olaba nti fe abaalyanga emmere wano mu Africa n'amalwaliro tegandibaddewo mangi nga emmere gye tulya yokka yetujjanjaba naye kati owulira nti omuzungu yakusomesa ebyokulya balance diet Matayo abantu basiibule nze kyeyinza mbagamba nti mu kusookera ddala kino mbadde nkyerabiro kiyisaawo ebintu byetuze nga twogera ebisinga bigenda kutandika naye bijatandika ng'ate sikyaliwo obanga temukyandaba obanga tetukyakola research bwati oba obanga watukowadde otuddeyo mu kyalo olw'akasenteko ate akasente nze ngenda kweddira ewaffe kagadi nze manja wano manja poliisi kasita poliisi ekusootinga nze nebyo bya research nze nkola research zange nensketchinga nembitereka era bino byetwogera ekintu nemugamba akubya abanaddiini banaddiini ani yabaleeta wano ani abaagala bo be bajja wano batusanga nga tuli boke nga buli kimu tukyekolera naye kati bw'otuukira okusanga nga omuntu akugamba nti yagala nnyo eddiini okutuuka okusinga abazadde nze ne baseeka bwe nalabye seeka yana yagambe mbu kyabuwaze
okubeera omusiraamu mbu era mbu mu mateeka gwe bwoba oli wamamba mbuokkirizibwa okuwasa wamamba namuwuliddeko oyo seeka abasiraamu mweyagalidde mu Uganda abasiraamu bamweganye bagambye byabuulira bibye era tebabikkiririzaamu ate kati bwowasa muganda eno ensi yabanunaki so buli muntu yenna ayagala okujja eyimbamu nti oleeta ddiini wano amayinja agali eri naffe tugalina wano era tulina wali ku mabere ga Nyamwiru tulina ebifo ebiri ekapchorwa tulina ebifo kitagata osobola okutwalayo omwana naawona tulina abasobola okujanjabisa skills ez'obutonde so ffe tetugoberera tetwenyumiriza mu bintu ebyabazungu ekiri awo eriyo byetubeetaagako nabo balina bye batwetaagako borooza omuzungu okuwamba ebyenfuna like akatale k'ebyobusuubuzi yali takimanyi nti tumusobola kubanga Uganda singa bagamba ebyobugagga byokka ebiri mu Congo bigatta ekonomi za Europe ne America ne biziteeka wali mu Congo wokka singa nesaawa ya leero singa Africa etondawo akatale kaayo ngako kaayo abalugavu ne bagamba nti teri mmere egenda kuddamu kufuluma kugenda mu America oba mu Europe paka nga bamaze okugjawo kino ne kino ojja kulaba bajja kugjawo ebyokulya just bo basooka okuwamba obutale ebyokulya kati ne bajja ne balikuruutingamu abantu ababakkiririzaamu naye nga abadugavu babeda nze kambagamba amazzi bwe ganamala okukuba mu 2040 tejja kubeerawo obwakabaka buluddewo naye tebujja kubaawo obukulembeze bubaddewo emyaka n'ebisiibu tebujja kubaawo buli muntu ajja kuba ku lulwe ate nga teriyo musango teriyo muntu nti bakayanye teriyo nti oba ono yalumye munne ffena tujja kubeerawo bino byamataka ntisimanyi ensali za wano ntisimanyi Uganda ne Congo biyita wano ebyo byonna ekintu ekijja mu 2040 mwe musabe bulamu mujja kwerabirako abalungi abatulaba ebyo bigambo bya bwana Matayo oba otusibudde olwo nze okubasiibula kyenyinza okusooka okubagamba nti ku Sande siriiwo ngenda fulumamu era ngenda mu mirimu gyange naye nze kyenyinza okubagamba nkyaliwo emyaka nga ebiri njagala okubeerawo like okukola research kukola zino interview ngenda kuvaawo nga time entuufu etuuse omanyi bino bebagamba nti byakiralu kati nze wenaatuukira okuwummulira bwe bajja okutandika okulaba omulalu nti byeyayogera bituufu bwe bigenda otandikira ate nga nange neemoola nga neepanka tukanda bambi Matayo taasa nga tokyayinza byarasooka mbiwummulemu kubanga abantu bakunyomye nnyo ekisusse no sikunyoma nnyo nze njagala just bisooke byapeninge dinawo bagenda okumanya nti bulijjo omuzungu abazanyira ku mutwe kubanga waliyo abantu abapya abajja kati lwaki neereega n'abantu abakadde so byebyo mweraba nze ngenze mu research kale bannayi bw'anaaba asazeewo nange muwerekereko osanga alhamdulillah bannayi nange nkomyawo kambasiibula okutuusa omulundi ogunaddako mukama katonda abankumire amiina